Kadaama TV bannayuganda batumanyi nga bakadaama abalina amaanyi era y'ensonga lwaki bakadaama abasinga mu nsi z'obuwarabu oyinza okweza nga population esinga bannayuganda bakimanyi tuli cheap ate tuli bakozi ate n'amaanyi tugalina bwe tubeera tusazeewo okukola emirimu tugikolera ddala. Kadaama gwe ngenda obaleetera olwaleero agamba nti okubeera n'amaanyi ate omuntu olina kutekinga advantage nti nina amaanyi kati ate nze nina okuyamba ku oli Kadaama wo atali munnayuganda okubeera nga atuukiriza emirimu gye. Kati ekyabaddewo kiri nti Kadaama agamba yasoose n'akuuta oluggya lwe n'abeera nga yalumaliriza olw'enfuufu eyabaddeyo n'alukuuta bulungi nnyo. Kati muganda wa mama ye ayina Kadaama munnakenya ye n'akulaga nti Kadaama we tamalaako yekka ate nga bonna bwe bakuuta wenkanankana. Kati yakoze ng'agamba Kadaama yamaze okukuuta oluggya lwe bulungi n'amugamba bw'omaliriza awo ojja kujja oyambeko n'ono munno mukuuta oluggya lwange mulumalirize. Kadaama kino yakirabye nga kya bujoozi. Bwe mbeera nsobodde okukuuta ewange nzekka n'otagamba Kadaama wo nti oba jangu oyambe ku ono amalirize mangu naye asobola okukuyambako okukuuta ewuwo, gwe n'ova eri n'olinda nze ne mmala ate n'ogaana n'oligenda omuyambeko. Ye Kadaama yagambye ebyo bibeera bya jjooga era tabigenderako. Okutwaliza owamu Kadaama ono nze ngamba yabadde mutuufu lwa nsonga nze bwe mbeera nkoze ekintu nzekka ne mundaba nga nkikoze nzekka, lwaki ggwe olowooza Kadaama oli omulala atali munnayuganda ye yeetaaga obuyambi? Ate nga jjukira abantu bano ssente ze bafuna zisingira wala bakadaama abannayuganda ze bafuna kuba contract Kenya gye yasayininga n'amawanga ago oba Saudi Arabia essente zaabwe zaali wagguluko. Kati ate ffe contract gye twasayininga ne Saudi Arabia ssente zaffe ez'abakadaama zaali wansiko. Kati neewuunya engeri gye nnyamba ku muntu n'ansinga okufuna ssente. Nze ngamba ekintu kino tekibeerera ddala fair nti bwe mbeera nkola mu maka ne mmanya nti gano amaka ngakolamu, lwaki ate oyagala ontwale nkole ne mu maka amalala? Tubakubiriza okubeera nga amaka g'ogenzeemu n'osayininga contract g'olina okubeera ng'okolamu. Ate nga jjukira ne insurance yo suppose oguddeko obuzibu, insurance ekavalinga mu maka ago tekavalingira mu maka malala. Bw'ona ogenda mu maka amalala n'ofunirayo ebizibu, insurance tejja kavalinga kuba babeera bakuwadde insurance okusinziira mu ago amaka mw'obadde. So mwegendereze nga mugenda okukola. At least omuntu bagamba nti oligenda omuyambeko abeere ng'akuwayo kaakuwa. Kuba bino ebintu si byabwereere. Kuba Kadaama oyo gwe nnyambako omusasula. Kakitegeeza oyina omuntu atasobola kumalako mirimu, omuntu gw'osasula ne ssente ezisinga ezange. Tulina okwekolera akatale ng'era bwe bamanyi nti bannayuganda bantu bakozi era tuli bakozi, naye nga muvenga mu bintu by'okugamba nti ngenze okuyambako mu maka gali, ngenze okuyambako Kadaama ono era Kadaama ono ekintu kye yakoze kyabadde kituufu nnyo. Tosobola kuŋŋamba nze maze okukuuta oluggya lwange omulala ng'agenda ddukuuta ate n'oŋŋamba ye ŋŋende muyambeko naye nga naawe obaddewo nga nkuuta olwange ne ndumala nga tosobodde kugamba Kadaama wo nti jangu oyambeko ku ono. Kuba singa wabaddewo enkolagana eyo singa baalabye Kadaama ono ng'akuuta oluggya yaligambye Kadaama oli owuwe n'amugamba jangu oyambe ku ono amalirize oluggya then naye ajja akuyambeko. So lino Kadaama yalitutte nga jjoogo era teyakoze kintu oba teyakoze ekintu kye babadde bamwagala abeere ng'akola okuyambako oli. Yakigaanye naye ng'okugaana kwe kwabadde kutuufu nnyo. Katuwulize Kadaama ono atunnyonnyola ensonga bwe yabadde. After okussaako kyamisanasaza abadde naawe watya kati yeefadde enfuufu yabadde nnyingi ng'esituka ng'olina okutti ekifune nga just enfuufu dust kati nga oluggya ludugaala
nenyina alukuute kubanza alukuuta nesumula olugero amazzi nga bwe ndi mu earphones zange nelukuuta I was about to finish up kati ono omukyala wano omuganda wa mama alina omukozi omunakenya naija n'omukozi hala إذا أنت خلصت إلى هذا حوش تعال سوا شغال على الذي حوش حقنا ngachangamba mwacho nti bwe mmala okwoza oluggi olwange nkwate olupiira lw'amazzi ngende n'omukozi we tukuuta oluggya lwewe. Do you hear that statement? Nze bansanze nga nkuuta oluggi olwange ng'era mmaliriza kuba mbadde ku gate nga nkuutaawo ekyo ekisiminti kimutera okuyiwa ku gate nga abazimbi oba kale abazimbi nga wendi mukuuta okitegeera nangamba bw'omala jangu n'olupiira lw'amazzi n'omukozi wange mukuuta oluggya lwewange ngambye ono tasiiwa abalagala mukama neesirika omukozi n'ayimirira awo ne mmala okukuuta ne mukwasa olupiira ne mubuuza olina brush ekyo brush nangamba nina ne mugana olutwalo lwongererezeeko okuute nenyingira mu nyumba neteeka dainingi nensaala kati mbadde ndi mu ggolola mama najja nga yina akabatukana nkitegedde nti oli bwana agende wabweru ewuwe nga tandabayo ajja kujja aloopa ewaffe era mbadde ndi awo nga ndi mugolola mama najja nampita nangamba mama agambye madamu manyi banayiza balwagala kigambo madamu ate nga siri mwetegefu kikozesa ddakiikemu n'ekyo gye bali I give that word respect madamu agambye ogenda okuttirako shagala w'oluggya ose nawe bikyerekerawo ogolola ogenda eri okuutirayo oluggya ne mugamba nze wange mmaze okukuutayo ndiyo taalifu nkulabye nenga tayo nemuga kati no yakutte ewaabwe yekka ekitegeera nesirika nenzira ku baasi kati tulina oluggya lwewa papa kale ffenna katubanga olwaba lukozeseyo but tubanga ffenna abagikozesa nensirika nangamba genda muyambeko amakoota newa baba biki nemuga bwamala okukuuta ewaabwe nga mpita nga tugenda tukuuta ewa baba fembi kuba olwo ffenna tukwatako mukama we musanze wabweru ng'alinga ndeeze nga mpulira nti ino sayidi amazeeyo yaza kutuuka wabweru olina ngamba mwana gwe olina omutima omuddugavu olina empisa embi anti zaalani nino zaalani kiba kitegeeza oli muzibwa nensirika nebato bantu ate okususa levuba yakamanyiro kati muli kye kimutera okulowooza mbu nze ateekeddwa okuyamba kuli era ateekeddwa okunyamba era kyekimutera okulowooza mbu nze I have those cards njoza olwewuwe njoza olwe wange tugende wa baba nkuuteeyo bwantunulira oyo oli abadde alabangaki kati yamanyi naye nga munnaage kakamanyiro akafudde